Olunaku olw'eggulo bannakibuga baasibye mu dduka nga poliisi erwanagana n'abawagizi ba Dr. Kizza Besigye eyabadde ayagala okukuba olukuŋŋaana lwe mu kibuga. Wano nno abakulembeze ba bodaboda we baviiriddeyo n'okulabula kuno eri bannaabwe. I'm Chairbox of Uganda. Commander wa Uganda yonna bodaboda mu Uganda. Nzo sikkiriziganya n'abaleeta obuvuyo mu ggwanga. Sigaana abo boolina gw'owagira. Ne bw'oba olina gw'owagira omuwagira otya. Si bintu bya kwecanga, si bintu bya kwonoona mulimu. Twagala nnyo ba bodaboda mweyingize mu nsonga za byabufuzi. Muli bana byabufuzi naye muwerekera ba byabufuzi mugende mulonde, mumala okulonda mu ddeeka, buli omu alindirire kalulu ekanasalawo kigundu yasalawo ku lunaku luli gwe tebakukozesa ng'owa bodaboda temukyali baana. Muli basajja bakulu. Muve ku biri bye babayitanga abaana ba bodaboda tebabakozesa nga bayita abaana ba bodaboda. Rashid Kawawa ngono mwogezi w'abavuzi ba bodaboda mu ggwanga ategeezezza ng'abeesimbyewo bwe baludde nga bakozesa abavuzi ba bodaboda okusobola okutuukiriza ebigendererwa byabwe n'alabulanga n'ebikolwa nga bino bwe biyinza okuviiramu eggwanga akabasa. Bodaboda bonna abalowoozebwa nti bajja kukozesebwa mu mulimu guno batabangule eggwanga lino tubalabula tebakabatanda ne bagenda ne benyigira mu bikolwa byonna ebitabangula eggwanga lino kubanga weetuli tuli beetegefu ng'abakulembeze ba bodaboda mu Uganda yonna tujja kuva effe bennyini twenyigiremu okulaba nga tutereza embeera okulaba ng'edda mu nteeko. Mulimu abaagala okutuvumaganya nga baleeta embeera eyo ebeerewo batugobe naye tubalabula kubanga twabategedde kubanga olunaku lw'eggulo twabaddewo nga tubalaba abaakikoze temwabadde ba mu Kampala mwavudde bweru ate nga mwakuliyetingiddwa bukuliyetingibwa. Wano era we baviiriddeyo ne balabula nga bwe bagenda okukwasa omukono ogw'ekyuma eri bannaabwe bonna abeefunyiridde okutabangula emirembe. My friend, amaaso gonna gali open aleeta obuvuyo bonna mu ggwanga fe tukwatagana naye era tujja mweŋŋanga mu bonna kubanga I'm the commander of Uganda, Chairbox of Uganda. Lwaki njagala ensi yange osegeera ayagala okuleeta obuvuyo ng'obuleetera mu mulimu gwa boda genda obikole wansi w'ekitanda tujja kunoonyayo ng'ekiyenje. Awalaleero bodaboda industry gwe mulimu okugatta buli muntu yenna. So yenna alina endowooza y'okuleetamu ebyokwekalakaasa mu industry ya bodaboda ebyaloota buloosi tebigenda bikkiriza. Bano era bawanjagidde bannaabwe okwegatta awamu bawagire Pulezidenti Museveni kuba y'abamanyidde ennaku y'omulimu gwabwe. Twagala okutegeeza ababodaboda bonna mu ggwanga nti ekiseera kituuse nga n'abavuzi babadde batukozesa. N'olwekyo essaawa eno essaawa okulaba nga tulaba omuntu gwe tuzze tulwanagana naye azaatuyamba azaatujja mu bizibu byaffe byonna. Bannabyabufuzi baludde ebbanga nga bettanira abavuzi ba bodaboda naddala mu zikampeyini zaabwe bangi nga bamanyi n'okubapangisa ne babatwala mu bifo eby'enjawulo. Okulabula kuno we kujjidde ng'akaseera mpaawo we kaaga olunaku lw'eggulo ekibuga kyasibye mu dduka nga poliisi yeezooba ne Besigye bwe yabadde emutangira okuyingira ekibuga. Ono yabadde awerekerwako ekibinja ky'ababodaboda buli poliisi gye yabadde emutwala nga beesoma okufa n'omuntu waabwe.